Yes, oluvannyuma lw'ebitongole ebyokwerinda okusalako Parliament nga bagenda okulumba ofisi y'abadde Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo, kakati nkuleetedde ebimu ku ebyo ebikakasiddwa nti bye byakazuulibwa wakati mu kunoonyereza ku mukyalo n'abadde Speaker wa Parliament y'eggwanga erya Uganda. Wuliriza, oluvannyuma lw'okutandika okukola okunoonyereza ku Nnaalongo Speaker Anita Amongo, waliwo ebyakazuulibwa newankubadde nga poliisi n'ebitongole byonna ebiri mu mulimu guno tebannafulumya mu butongole kiwandiiko kiraga oba nsonga zonna nga bannyonnyola kimu ku kimu kwebyo ebizuuliddwa, wabula tusobodde okubaako bye tufuna ne tusobola ogenda maaso n'okuba nga twagala tubeere nga tubigabanako ffenna. Waliwo ebizuuliddwa ng'ezimu ssente nkalu, waliwo ebizuuliddwa ng'obadde tosobola na kubisuubira, era njagala ogenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Nnaalongo Anita Amongo olunaku olwajjo lwazibye lwa bunkenke ku Parliament oluvannyuma lw'okuba nti ofiisi ye ebadde ekuumibwa obutiribiri, kakati ebadde bwagenza okuziba nga yafuuse dda crime scene nga tekkirizibwa na kubeera ng'osalimbirawo okujjako balooya be bakkiriziddwa okuleetebwa, naye nga nabo baleeteddwa babeeko bye bannyonnyola. Kakati nkuleetedde ebimu ku ebyo ebyazuuliddwa, ebimu ku ebyo kuba nkugambye ebizuuliddwa mu butongole tebinnaba kubeera nga bifulumizibwa mu butongole, wabula ffe tusobodde okuba nga tutegeerako ku bimu ku ebyo ebitonotono. Waliwo kye bayita a crime scene master kit. Kino kirabiddwako nga bapakira basomba kimu ku kimu nga mu bimu ku bisangiddwa ebigambibwa okuba nti bye bitwaliddwa mu kye bayita crime scene master kit bye bino wammanga. Mu bye bazudde ebigenda okuleetera Anita Amongo obuzibu, kigambibwa nti mu bifo ebyenjawulo bye baakasaakinga basanze ssente emprinting nga ziri mu bupapula bw'etaano bwokka okuva mu maka ag'enjawulo n'ebifo ebirala bye baakasaakingamu. Ssente zisangiddwa ng'ezimu ziri mu siringi za Uganda ebizike. Ebintu ebirala bisangiddwa kigambibwa okuba nti waliwo ssente enkalu ezisangiddwa eziri printed nga za $. Anita Amongo bamusanze nazo. Waliwo ne we batuuse ne bafuna ssente endala nga za euro. Bino nabyo ku nsonga ya ssente zisangiddwa, era abakulu bamaze okutegeeza nti oba ku kamera zaffe zimaze okubeera nga zizuula nti bino bisangiddwa ne Nnaalongo Anita Amongo awo ku nsonga ya ssente. Waliwo several bank and company documents ezimaze okuba nga zisangibwa, wabula nga kigambibwa nti information aziriko, ekyamazima ayongera obuzibu ku mukyalo ono Nnaalongo Anita Amongo. Okimanyi bamusanze alina blanka checks, check eziri omanyi kye bayita blanka check, kye kintu omuntu kyabe ye check omuntu gy'asobola okuwa ne weewandiikirako omuwendo gwa ssente gw'oyagala. Tugeze Anita Amongo ayagala omulonde ku bwa speaker, n'akusisinkana n'akugamba oyagala ki, n'akuwa blanka check. Kasitama nti oyagala ssente n'akuwa blanka check nga gwe owandiika omuwendo gwa ssente, nga kitegeeza omuntu yenna asobola okutuuka ku capacity kuwa blanka check aba alina buli muwendo gwa ssente gwonna gwe gw'oyinza okulowoozaako, kubanga bw'akuwa blanka check nti wandiikako ky'osaba, tamanyi kiki ky'ogenda kusaba, tamanyi ogenda kwetaaga ki, wabula ye amanyi kimu, akuwadde blanka check owandiikeko biki byogenda maaso n'okuba ssente mmeka z'oyagala, nga tafuddeyo na kumanya ziyinza kuba mmeka, tafuddeyo na kumanya oba azirina kubanga abakimanyi nti ye ssente azirina. Kakati eyo blanka check esangiddwa mu bimu ku ebyo mu bimu ku bifo ebyenjawulo ebigenze maaso n'okuba nga bisaakingibwamu eri omukyala amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Musangiddwamu internet connection settings, ebyuma ebikonekitinga internet. Ebimu bino bigenda kunnyonnyola gye bujjako. Musangiddwamu land titles eziri eyo mu bikumi. Omukazi abadde alina ettaka ly'obadde tosobola n'okusuubiriza, ebyo byonna ogenda bitegeera, ogenda kutya. Mu birala ebisangiddwa n'Anita Amongo wakati mu kunoonyereza, nkugambye tebannaba kufulumya kiwandiiko kiri official, naye ffe tusobodde okukola olukujjukujju ne tukobera ne tudetectinga biki ebiri mu crime scene master kit bye ndi mugezaako okuba nga nkutemeratemera otegeere bulungi nnyo. Mu bimu ku birala ebikwatiddwa mulimu amasimu, laptops, computer tablets ne smart watches, ezimu nga ziriko n'obuuma obuketta. Anita Amongo bye bimu ku bye bamusanze nabyo, nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tubikuwa. Nkugambye ebintu ebisangiddwa n'Anita Amongo bingi nnyo, tebannaba kubeera nga babitunnyonnyola, wabula nze nkuleeterako ebyo bye tusobodde okuba nga tuzuula nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutemeratemera. Bamusanze alina CCTV footage and camera display televisions. CCTV footage, waliwo obutambi obukwatiddwa era nga buno bumaze okuba nga buwambibwa essaawa yonna. Teweewuunya nnyo ng'olina obutambi bwa Anita Amongo bw'olabye, kubanga nkugambye waliwo obutambi bugambibwa okuba nti bukwatiddwa era abasajja bamaze okuba nga bagenda nabwo. Bw'aba abadde alina obutambi bwe yeekwata keekadde, ensi egenda kwongera ogenda maaso n'okuba nga ebumanya. Wuliriza, Anita Amongo y'omu. Emmotoka zino zonna ezoogerwako bamusanze n'ebiwandiiko byazo. Several luxury motor vehicles
sipiika abadde mmotoka eno waliwo nno n'ebirala ebizuuse ku mmotoka eyo ngenda bikugamba kakati ebiwandiiko byonna bamusanze nabyo era ne bagenda maaso n'okuba nga babitwala bamusanze ne camera and additional administrative documents bino byonna bigambibwa okuba nti bamusanze nabyo era obunkenke ne bugenda maaso n'okuba nga bweyongera kyekyo kyenkugambye kye bayita embeera okuba nga ekutabuseeko Crime Scene Master Kit eyo gyolaba etutte ebintu bingi okuva ku parliament nga nebyo nabyo tugenda genda maaso n'okuba nga tubinoonyerezaako tusobole okuba nga tubikutuusaako obeere ng'obitegeera bulungi nnyo naddala gwagenda okutambula naffe njagala obeere ng'obeera ku vidiyo eno atanaba kuba ng'osubscribinga ku channel eno kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere omu ku abo ababeera notified buli otutaddeyo ate tubeere nga tutambula ku flow ey'okutaano mu kizimbe ekya parliament abakulu we baatuukidde bannamateeka ba Anita Amongo ne bayitibwa bukubirire n'abamu ku bakozi ababadde bakola naye wabula ekyaddiridde kwe kulaba ng'eyo Crime Scene Master Kit ejjibwayo ng'eraga erina ebintu byetwala era ne muntwala gye bagitutte nga balaga ezitowa nga waliwo ekitagatta ekigambibwa okuba nti byonna birabika nga bitwaliddwa wakati mu bino byonna ebyama ne byongera okuvayo ku mmotoka eyo obadde okimanyi nti emmotoka eyo yandiba nga yava mu ssente oba nga kyali kirabo okuva ewa Hamisi Kigundu ku nsonga z'omwala ogenda kutya kigambibwa okusinzira ku nvuuvuumo kati ate zitandise okufuluma mbu saga y'omwala bwe yali egenda maaso n'okuba nga omwala guweebwa hamu tinewankubadde oda yali evudde from above wabula nti parliament n'abamu ku bakungu baalina omulimu omunene nnyo gwe baali bakoze kati mbu omukulu n'abasaba buli omu amuwa ekirabo era mu kusaba ebirabo omu n'asaba emmotoka emayiddwa nga Rolls Royce era ne bagitumya timbu mu kusaba ebirabo era abali bakoze omulimu guno okulaba nga hamu afuna omwalo ogwo guzimbako kwaliko ne Robina Nabbanja n'abamu ku baminisita amannya waliwo akatambi kengenda okuwa nga nago bagoogedde nga abantu abo mbu byalinga ebirabo okuva ewa Hamisi Kigundu eyali aweereddwa olukusa ogenda maaso n'okuzimba ku mwala kakati no wana emboozi neegaziwa naye Hamisi Kigundu wandyewuunya ng'ebintu bimutwaliddemu naye nga ye Nnaalongo Anita Amongo akake kaweddemu dda n'ebibuuzo ebirala bikyayongera ogenda maaso n'okuba nga bijja abo baminisita nga bo tebabatwala mu bantu abalala abaweebwa ebirabo ne Thomas Tayebwa deputy speaker naye yaliko era mbu naye alina emmotoka gye yafuna ne Nabbanja alina emmotoka gye yafuna byebimu ku byakazuulwawo ebigenda maaso n'okuba nga bitambuzibwa naye nkugambye wano bye tukuwa bikyali byambu ebiri official tebinnaba kubeera nga bifuluma newankubadde era biba bimaze okufuluma weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikutuusa kakati nga sinnagenda wala nga bulijjo kkiriza tusooke tugyewo akalango kano then nzije nkusoosootolere biki ebizuuliddwa era Anita Amongo kiki ekigenda okuba nga kiddako katugyewo akalango nzije tweyongereyo nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ku mukutu guno obeera omu ku abo basooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna naawe amaze okusubscribinga nja kukutegeeza nti ate genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini oba olina kibuuzo tubeere nga tutambula nakyo ku makya ag'olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa kutaano ebintu byatandise mpola kakati nno waliwo ebizuuliddwa nga bwe nzize mbeere nga ngenda maaso n'okuba nga mbikutegeeza abasajja ab'ebyokwerinda ttiimu ey'aba investigators oba ba detectives bagenze maaso n'okuba nga batuuka ku parliament ey'eggwanga erya Uganda nga bagenda maaso n'okuba nga badeployinga amagye abawanvu n'abampi ng'olwo kaweefube wakukola search jjukira baatandikira mu maka g'e Nakasero ne bava mu makaago ne bagenda mu maka g'ekigo ne wabawo envuvumo nti waliwo n'amaka gasangibwa Entinda nago gakubiddwako search kakati wano babadde bazze ku parliament ebadde ofiisi ye nayo bagende maaso n'okuba nga banoonyerezaayo.
abadde kaseera ka kazigizigi ng'abasajja bayingizaawo ebyuma abawanvu n'abampi nga bagenda maaso n'okuba nga bayungulwa okukya ku Parliament y'eggwanga erya Uganda in a dramatic escalation of an ongoing anti-corruption crackdown. Heavily armed security operatives on Tuesday morning sealed off at the offices of the outgoing Speaker of Parliament Anita Amongo and the Clerk to Parliament Adolf Mwesigye Kasaija, declaring them active crime scenes. The high stakes uliriza mu mbeera yabadde ey'entiisa era yakubye bannayuganda entiisa naddala boolabye ababadde okumpi awo. Abasajja abawanvu n'abampi ab'ebyokwerinda bayunguddwa ku makya g'olunaku olwajjo ne bagenda ne basalako ofiisi ya sipiika esangibwa ku 50th floor oba ku fulo ey'okutaano mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga bagisalako era ne bagifuula crime scene nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kuyingirayo, tewali muntu n'omu akkirizibwa kubeera nga ate asembera mu kifo ekyo. Ne bagenda maaso n'okuba nga basalako eya speaker n'eya clerk to Parliament amanyiddwa nga Adolf Mwesigye Kasaija, ne bagenda maaso n'okuba nga bazisalako. The high stakes operation began around 9 a.m. on May 19th, 2026, when detectives from the Criminal Investigations Directorate (CID), the Forensics Directorate, and the State House auditors took over the 50th floor of the Parliament building. Armed guards blocked all legislative staff from entering their workplace, ordering them to stay away as specialized units commenced a meticulous room-by-room search. Zabadde ssaawa nga 3 ez'okumakya olunaku lwajja ennaku z'omwezi nga 19. Abasajja ba detectives okuva ku kitongole kya CID Criminal Investigations Directorate ne bagenda maaso ne bajja ne ttiimu emanyiddwa nga Forensics Directorate egenda abasajja bagenda maaso n'okukola kye bayita forensics. Bagenze maaso n'okuba nga bayingirawo ne basalako ofiisi ezo ezisangibwa ku fulo ey'okutaano oba ku mwaliriro gw'okutaano ku kizimbe ekyo ekya Parliament. Ku mwaliriro ogwo gw'okutaano kwe kuli ofiisi ya sipiika era bwe batyo ne bagifuula crime scene nga tebakkiriza muntu yenna ayingirayo. Ne basitaafu bonna babategeezeza nti mufulume temugeza ne musembera ku kifo kino kubanga kiri mugenda maaso n'okubeera nga kinoonyezebwako olw'ensonga ze mumanyi mwenna ezigenda maaso mu ggwanga. Omukyala Anita Amongo kyagenze maaso n'okuba nga akawaŋŋamula n'ezimu ku mmotoka ezamuleetedde ebizibu nga nazo zigenda maaso n'okuba nga zikwatibwa. Era fulo ey'okutaano yagenze maaso n'okuba nga esalibwako mu bukambwe. Abasajja ne bagamba tetwagala muntu yenna asembera wano. Kati abo boolaba eyo babadde ku fulo ey'okutaano, wabula kwabaddeko director of finance amanyiddwa nga Patrick Kunobwa. Ono yakulembeddemu clerk's office ya kiraka nga ba detectives bagenda maaso n'okuba nga basaakinga. Era kyo kyolaba babadde bali ku motoka ku mwaliriro gw'okutaano nga bakulembeddwamu Patrick Kunoba, director wa finance, ng'agenda maaso n'okuba nga abalambuza, agenda maaso n'okuba nga abalaga nfo ku nfo, agenda maaso n'okuba nga abalaga kiki kye beetaaga wa wekiri na office ki na muntu atuula wa. Era y'embeera yabadde y'akasattiro. Download the app on App Store. Olira, bright yellow crime scene do not cross tape was stretched across the entrance of the targeted offices. Ebipapula bisol tape ebya brown ebya bright yellow byatimbiddwa nga bw'omanyi ewabeera crime scene. Ebadde office y'omukulu ebadde etwalibwa nga yakitiibwa nnyo ku Parliament nga n'ababaka abamu bwe baba bagendayo bavunnama. Kakati njagala okutegeeza gye bujjako Anita Amongo yennyini abadde akuumibwa era abadde agambibwa okuba nti ya holdinga office eyo, naye yennyini ke kaseera alabise okuba nga agenda kuddamu jjingira nga naye avunnama. Bakugambye babitaddewo ebiraga nti eno crime scene ku office ezo zombi, eya Anita Amongo eya Speaker wa Parliament wamu ne office eya Kiraka wa Parliament Adolf Mwesigye, ng'embeera olwo egenze maaso n'okuba nga ebatabukako abasajja abawanvu n'abampi nga bamaze okugenda maaso n'okuba nga bayungulwa. According to the eyewitnesses and the journalists
evidence at the scene baffe. Forensic experts were observed lifting fingerprints from safes, document folders, electronic devices and furniture inside the executive suites. Uliriza okusinzira ku ffe Bakali Lugambo bannamawulire ba detectives bano balabiddwako ng'omulimu gwe bagenda maaso n'okubanga bakola gulagira ddala nti kye banoonya bakimanyi era kye banoonya bakiri siriyasi. Uliriza bakugambye balabiddwako nga bakola kye bayita forensics nga bwe bali nti ba forensic experts. Balabiddwako nga bagenda okubikkula lifting fingerprints from safes, document folders nga zonna bazijja babikkulemu kwemu, electronic devices ebyuma byonna ebiri mu office ne furniture na buli kimu nga bagenda maaso n'okubanga babibikkula okulaba nga bagezaako okufeffetta. The raid, reportedly sanctioned directly by the General Kaguta Museveni, comes on the heels of the newly launched Operation Mariza Ufisadi, Fight Corruption. The sweeping probe targets allegations of severe corruption, abuse of office, and money laundering against the embattled former Speaker Anita Amongo. Kakati njagala okutegeeza nti byabadde ku ffulo ey'okutaano mu Palamenti y'eggwanga erya Uganda. Wenjogera ku ffulo ey'okutaano kwe kuli office ey'omukyala amanyiddwa nga Nalongo Anita Amongo ng'eno ebweru nazo zirinze ezigenda okutwala ebizuuliddwa nga nazo zirinze ebizibiti, era ebizibiti ebyo byafulumiziddwa mu kye bayise crime scene master kit zagenze maaso n'okulabwako ebyo ebibokisi ebyo nga bigenda maaso n'okukola omulimu. Bapakiddeomu empapula, bapakiddeomu sente. Ebibokisi sente zimu zibadde mu bibokisi, endala zibadde ziri awo. Kakati bazipakidde bwe zityo ne zigenda maaso n'okubanga zitwalibwa. Ba detectives abavudde ku kitongole kya CID oba ku kitebe ekya CID abamu babadde bali mu kola search mu office ya Speaker Anita Amongo, abalala nga bakola search mu office ya Kiraka wa Parliament, naye ng'ebifo byonna bibadde bimaze okubanga bisiiringibwa, teri ayingirayo, ekyewunyisa nga n'okufulumayo kizibu. Kakati bano nga bagenda maaso n'okola okunoonyereza ne bannamateeka ne batuuka, wabula bali babadde tebannatuuka balabiddwako nga bakkebera lupapula okumanya bayazizza. Uliriza Then, every city in a green feed. Kati awo babadde mu kaweefube nga baaza nfo ku nfo, bakebera lupapula ku lupapula, document kwa document, ne bagenda maaso n'okubanga bazirwapinga. Wabula bino byonna byabadde bikolebwa nga ne bannamateeka balina okubaawo. Ekigo twakulaga emmotoka eyagenda nga kigambibwa okuba nti yalimu Anita Amongo ng'aleeteddwa abeerewo nga bakola search. Kakati wano ku Parliament omu ku bannamateeka abwe amanyiddwa nga Akalebu Alaka, ono nga y'omu ku bannamateeka ba Anita Amongo, yalabiddwako ng'atuuka mu kifo kino ng'ategedde tibagenda kuwaza ofisi ya mukama we, ate nga mu mateeka ali supposed okuba ng'abeerawo, era bw'ati bwe yatuuse. We are full, sir. Good morning, sir. Morning. There is a lot of tension here. How is your client? How is the going? We are moving. We are moving. And how is the client?
We shall issue an official statement later. In the day? Yeah. Okay. Because there are so many false narratives. Yeah. ye yabadde akkirizibwa yekka okuyingira mu kifo ekyo era bw'atyo n'ayingira n'azzaawo oluggi ne bakugamba crime scene do not cross. Kakati ffe abasigadde nga wooteekeddwa okukoma n'ogenda maaso n'okubanga ate ebisigadde ojja kubiwa buwi bantu ku mawulire nga tugenda maaso n'okubanga naffe tulina badetective abaffe naffe tulina spy camera ezaffe ezasobodde okutegeera babadde bazuddeyo biki mu kadde ako. Kakati olwavudde awo badetective abalala ne beeyongera okutuuka ku palamenti nga kigambibwa ennamba yabadde erina okuwera kubanga ofiisi ezabadde ez'okwazibwa zabadde 2 ne ofiisi ya kiraka wa palamenti yabadde erina okwazibwa. Crime Scene Master Kits nga zigenda maaso n'okubanga zituusibwa kubanga baakitegedde wano tulina okuvaawo n'ebizibiti era bwe batyo ne bazituusa ne zigenda maaso n'okubanga ate ziteekebwamu ebyo ebyabadde bimaze okubanga byekebejjebwa era nga bizuuliddwa nti bino bizibiti byetaaga okugenda nabyo ku kitongole kya CID okunoonyereza kutandikiraawo. Era nga bw'obiwulidde simanyi oba eddoboozi osobodde okuliwulira era nga bw'obirabye bwe bityo bigenze maaso oba bwe byagenze maaso n'okuba nga byapeninga Nnaalongo Anita Amongo embeera ng'ebweru akadde ako ebyokwerinda nga biri ggulugulu ate nga binywezebwa buli ddakiika oluvannyuma lw'akaweefube eyazze nga balina okumakinga sure nti bino bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Kaakati njagala okutegeeza biki ebyagenze mu maaso n'okuba nga bizuulwa kubanga tulabye okunoonyereza prosesi yonna tulabye buli kimu nga bwe kyatambudde. Kaakati nkugambye nti nkuleetedde ebimu ku bino ebigambibwa okuba ebyakakakasibwako nti bino byazuuliddwa newankubadde nga tebannaba kufulumya kiwandiiko kiri official waliwo ebyazuuliddwa byenjagala owulirize bulungi nnyo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga zino osobola ogenda maaso n'okuba nga obitegeera. Wuliriza. Detectives have told this publication that at least 5 sacks of money in local currency of 50,000 shillings denomination
Words of United States dollars as well as euros were among items recovered from separate residents of outgoing Parliament Speaker Anita Amongo. Uliriza, but detectives abamu basobodde okubaako ebitonotono bye boogera era baategeezezza nti waliwo ebimu ku bye bazudde. Uliriza, ebipapula oba ssente za Uganda imprinting obw'etaano bwazuuliddwa era bwasangiddwa mu bifo ebyenjawulo byonna nga bwe babyazizza. Ssente ezo zasangiddwa mu bifo ebyo ebyenjawulo, mu maka ag'e Nakasero, mu maka ag'Ekigo, bwe batyo ne mu Parliament mu ofiisi ye, nti ebipapula eby'etaano byasangiddwa era nga kigambibwa okuba nti baasanze ebisawo 5 nga bino, uliriza, ebisawo 5 nga bijjudde ssente za Uganda, ne babako ebisawo ebirala bye baasanze nga bijjudde ssente za dola, ne babako ebisawo ebirala bye baasanze nga bijjudde ssente eza euro, nga zonna omukyalo ono Nalongo Anita Amongo abadde azirina zibadde zaaki. The houses are spread across Kampala City and Wakiso district. Detectives who are part of the investigations team told this publication their searches in Mrs. Amongo's home yielded several gadgets that included CCTV footage, phones, laptops, computer tablets, smartwatches and a camera display television. Abamu ku ba detectives ababadde wakati mu kukola search ku nsonga zino bategeezezza nti mu bimu ku bye bazudde ebirala ng'ovudde ku kya ssente mulimu ebyuma ebikessi, omuli ne kamera za CCTV cameras, then ne footage. Computer ezibadde zitereka footage ono zazuuliddwa ne zitwalibwa. Footage yennyini kitegeeza nabo bamuyina. Waliwo n'amasimu agasangiddwa. Jjukira zino essimu zirina okuggibwamu looko. Kakati obutambi bwonna obunaaba babadde bwekwatibwa bakugamba abasajja babeera mu ofiisi eyo bwengolooza bakakkalabya mirimu gya ggwanga, kumbe wabaayo ebikolobero ebirala. Kakati kigambibwa okutya we kuli nti footage oba obutambi obuyinza okuba, sinayogera ku nuduzi, naye essaawa yonna wandiwulira ekiva mu yeebiraka nga kirabika tekigenda kubeera kya bulijjo. Kamera eza closed circuit television oba CCTV footage, oyo kamera ezo footage gwe zibadde zikwata agambibwa okuba nti yafuniddwa era essaawa yonna tujja kutegeera abibadde bikwata biki. Laptops ez'enjawulo ezitannategerekeka zonna zibadde zikola mulimu kikuba nnyingi. Computer tablets, smartwatches, essaawa ezo ez'ebbeeyi, camera display television, byonna bigambibwa okuba nti byakazuulibwa. Other items include motor vehicles, mubaddemu ne pikipiki. Epikipiki ez'enjawulo zizuuliddwa mu maka ga Anita Amongo ag'emirundi egy'enjawulo agagenze maaso n'okuba nga gaazibwa. Several documents, ebipapula ebyenjawulo oba ebiwandiiko ebyenjawulo bizuuliddwa. Bank and company documents, omuli ne document eza banka, transactions ezabadde akola, ssente ezibadde zitula ku akawunti ze, ezo zabadde asindi kuba transactions zonna okutwaliza wamu, empapula zizuuliddwa. Cheque eza banka ez'enjawulo omuli ne blanka check nazo zigambibwa okuba nti zisangiddwa ewa Anita Amongo. Ekibuuzo ne byeyongera, blanka check, omuntu okubeera ne blanka check nakugambye oba olina ssente yonna omuntu gy'ayinza okusaba, kubanga ku blanka check bw'ogimpa n'oŋŋamba nti wandiikako ssente z'oyagala, gwe mugaso gwa blanka check nti nze nja kuwandiikako ssente, tomanyi ssente meka ze nja kuwandiikako. Kati blanka check omuntu okubeera nayo olina okuba ng'olina ssente zonna eziri beyond omuntu z'ayinza okusaba. Kati kitegeeza Anita Amongo ebadde efuuse threat. Land titles, ebyapa by'amataka ebitamanyiddwa na muwendo bigambibwa okuba nti bisangiddwa era nabyo byamaze okuba nga biboweebwa, baabiwoye baabitutte, nabyo bigenda maaso n'okuba nga binoonyezebwako. Amataka gano gonna abadde agajjawa. Kamera mu bifo ebyenjawulo bye baazizza musangiddwamu kamera zino eza bulijjo nga ffe ze tukozesa okulaba nga tukutuusaako bino. Kati kamera ezimu zisangiddwa na Anita Amongo. Internet connection settings, ebyuma ebiconnectinga internet, kyokka ffe tuli wano tulaajana ne internet etusumbuwa, babisanze wa Anita Amongo agenda kunnyonnyola bibadde bikola ki era byajja bitya. The investigators said the items retrieved would be used as exhibits to process evidence on allegations of illicit wealth accumulation, money laundering, abuse of office, and possible violations of Uganda's Leadership Code Act against the former Speaker of Parliament. Naye bino byonna biva kubeera nti yagaana
okudiikira yalinga ebyobugagga bye okutegeeza gavumenti y'abakama be ng'olw'amaanyi gakyali mangi nga tayagala bamanye bya bugagga ki byalina. Kakati wenjogerera byonna bimaze okuba nga bisangibwa era Anita Amongo essaawa yonna yanditeekebwa nnyolo. Kakati wuliriza, batugamba nti ku mateeka oba kye bayita Uganda's Leadership Code Act, amateeka agoyinza against nago ng'agenda maaso n'okuba ng'akola ebintu ebyenjawulo ebigambibwa okuba nti bitadde akaseera ak'akazigizigi naddala mu nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso n'okuba nga zaapeninga. Tugenda maaso n'okutuusaako Nnaalongo Anita Amongo na biki ebimutuuseeko. Wuliriza bulungi nnyo. Ne batugamba this is a joint investigation led by the Directorate of Criminal Investigation, CID, other agencies like Defense Intelligence and Security, DIS, formerly CMI, Chieftains of Military Intelligence, Police Crime Intelligence, Special Forces Command Intelligence Directorate, and the Police Directorate of Forensic Services, the detective said. Nti ba detectives bategeezezza mu bigambo byabwe nti bannanga omulimu gukyagenda maaso n'okukolebwa. Tukyanoonya bino bye mukyawulira, jjukira tebannagenda bukedeya. N'amaka amalala agogerwako tebannaga tutegeeza nti baganoonyezzaako, ate n'amaka g'ekigo abasinga obunyi mwadde temugamanyi, mwagategeeredde wano. Ffe tubadde nga tulaba ennyumba ey'ekigo nga twebuuza ennyumba eyo yaani, kumbe nakyala Nnaalongo Anita Amongo agenda maaso n'okuba nga yeeyagala. Kakati wulira, bakugambye abali mu mulimu guno ogw'okunoonyereza bitongole bya njawulo era ebikola omulimu guno. Ekitongole kya CID, Directorate of Criminal Investigations, ekitongole kya Defense Intelligence and Security, DIS, ekitongole kimanyiddwa nga kino kyali kiyitibwa CMI gye buvuddeko oba Chieftains of Military Intelligence, Police Crime Intelligence, CI, ekitongole kya Special Forces Command Intelligence Directorate wamu n'ekitongole kimanyiddwa nga Police Directorate of Forensic Services bagenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga zino. Kati ndi mu kugamba ebizuuliddwa. The first operation was conducted at Mrs. Amongo's home in Nakasero, an upscale Kampala suburb, where a joint security development sealed off sections around the residence as investigators conducted a search operation and that lasted for more than 8 hours. Okunoonyereza kwatandikira eyo mu maka aga Anita Amongo agenda Nakasero nga tekunasaasaanira mu maka malala, then ne bagenda maaso n'okuba nga batutegeeza wabula ebimu ku bizuuliddwa bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako otegere bulungi nnyo. Nakyala Anita Amongo kiki ekiddako essaawa yonna. Kakati ne tutegeera bino bye bimu ku ebyo byazuuliddwa mu maka k'okomya maaso aga Madam Speaker, abadde Speaker Anita Amongo. Ba investigators abanoonyereza bazudde ababadde mu maka gano ekigo olunaku olwa Sande n'oluyise, bazudde essimu ne bazuula electronic devices ne documents kosa financial records zazuuliddwa wano ewa Amongo. Emmotoka k'okomya amaaso Rolls Royce twajogerako ne Range Rover nga ziriko amannya aga AAA personalized number plate AAA, ezo zagenze maaso n'okuba ne zaatwaliddwa ku police headquarters e Naggulu. Ebirala byetwongedde okulabika nti tuzuula bye bagenze maaso n'okuba nti bazudde mu maka gano kwe kusanga nti gazimbibwa mu ngeri eyewunyisa amaka ga Amongo, nti seminti n'enkokoto bye bakozesa babisanze nga biri hardened nnyo ekyenkanidde awo, era ne bakizuula nti amaka gano agatunudde mu Lake Victoria, ekigo n'endabirwamu ezirimu teziyitamu masasi. Endabirwamu eziri ku nnyumba y'ekigo teziyitamu masasi. Kyagenze maaso n'okuba nti kyazuuliddwa nga wano tewayitawo masasi. Heavily fortified mansion ey'ekigo enampuliriza bajogeddeko nga a private fortress built with reinforced concrete, enkokoteeri esembayo, heavy steel structures, ebyuma bye bagizimbamu nga and bullet resistant glasses.
enju y'ekigo byonna baabizudde era y'ensonga lwaki mu maka ga Mongo ag'ekigo n'ageeri Nakasero baabadde balina okuleeta aba fire brigade. Wabadde tewaliyo omuliro nti bagenda guzikiza, nedda, just wabaddeyo kwagala kusala okusala oba okkoona enkokoto engumu ddala yasangiddwa nga yakozesebwa mu nnyumba zino, oba oliawo nogezaako okusala emitayimbwa emigumu ddala. Akati byebyo ebira tukyagenda maaso n'okuba nti ambuliza tubitegeera mpola mpola. Wabali nnyo okuba nti otaddeko Pale FM ekkolera omuntu wabulijjo enzo omukugu. Wuliriza kati ng'ovudde ku ebyo, abamu ku bantu ababadde balaba balina ne bye baayogedde ngenda bikugamba awo, wabula okumanya ekuba omunaku tekya. Anita Amongo ye ebibye kirabika kaawedde mudda. Waliwo amawulire agafulumye era mu kiro ekikezo olunaku olwaleero nti waliwo omuntu abadde asaplayinga toilet paper 1,000 padde ku parliament, nti yakuba ddiiru. Uliriza, yakuba ddiiru ng'agenda kusaplayinga tipi toilet paper ezikozesebwa mu kaabuyonjo, nti era abadde afuna supply ono abadde afuna 700 million Ugandan shillings buli mwezi nga za kusaplayinga busaplayinzi toilet papers ezikozesebwa ku parliament. Kati kigambibwa nti ddiiru ezo ze zimu ku ezo ezibadde zoogerwako nti ddiiru ziri fake, nti era ddiiru ezo akubiriza parliament azimanyiiko, sinakindi okubeera nga ebimu abadde ayita emabega nga bwe twalaba ku ssaga eya Mama Bukedde ya FM nti alina ddiiru gye yeewa oba contract ze yeesayiningira. Tugenda okukizuula oba kigenda ozuulibwa oluvannyuma. Ekyamazima Anita Amongo yali emabega waazo. Kakati waliwo agafulumye nga galaga nti waliwo sapulaya yaweebwa omulimu, yaweebwa contract etaategeerekeka mbu 700 million Ugandan shillings buli mwezi zaafuna ku supplyinga toilet paper 1,000 padde. Buli lunaku awaayo toilet paper 1,000. Ababaka bali 529 kugatta n'abakozi abalala, kati nga kitegeeza parliament abasajja badde bakozesa toilet paper 1,000 buli lunaku, era nga ssente ezo zibadde zigenda. Kati kigambibwa nti ebimu ku ebyo bikyagenda maaso n'okuba nga byebuuzibwako ate nga n'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Tukyali kubizuuliddwa, abantu baalabye eki. Witnesses reported seeing multiple security vehicles, plain-clothed operatives and armed personnel entering and exiting the compound throughout the day and late in the night. During the operation, access to the residence remained tightly controlled, with only few individuals seen moving in or out of the compound. By Sunday morning, most operatives had withdrawn, although a smaller VVIP security presence remained stationed near the main gate. Abamu ku baalabako n'amaaso gaabwe baalaba ebintu ebyewunyisa, baalaba ebintu ebyeneena naddala mu maka ga mukyala Nnalongo Anita Amongo, era nga mu bimu ku ebyo ebyalabwa kwe kulaba ab'ebyokwerinda nga bagenda maaso n'okuba nga bakola search ali nani stop. Abantu ba bulijjo beerabirako baalaba firimu etali nsasulire, mbu bano baakola search nga bwe bayingira bwe bafuluma mu gate, bwe bayingira bwe bafuluma emisana wonna n'ekiro kyonna mu maka gonna, ekigo ne Nakasero. Tugenda mu maaso. Omukyalo ono kiki ekigenda maaso n'okuba nga kimutuukako onaawulira. The searches come here barely 3 days after the swearing in of newly elected members of parliament and before parliament elects its speaker for the 12th parliament on May 2025. May 25th, On May 2025, Mrs. Anita Amongo had expressed her intention to seek a second term in office, but in an unexpected twist of events on Sunday night, Amongo, through her Twitter official X handle, withdrew her intentions to seek another term. Ono yatuuse n'okuwalirizibwa n'alekebwa okubeera nga ajja okuddamu okuvuganya ku kifo ekyobwa sipiika mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda, ekifo ky'abadde asinga okwagala n'omutima gwe gwonna, ekifo ky'abadde ayagala okusinga ekintu ekirala kyonna. Wenjogerera ng'ekifo ekyo yamaze okubeera ng'awanika yakivuddemu. Kakati bino byonna ebizibu kwe byavudde wano nno bitandise okuba nga bireeta ebizibu. Hamisi Kiggundu mu issue oba mu ssaga ey'omwalo okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo, obadde okimanyi nti diiru ekulukutako neetuukako ne mu nsonga ezo. Batugambye batya? Wuliriza, mu January ow'omwaka guno waaliwo ssaga eya Hamisi Kiggundu okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo. Mubijjukira bulungi nnyo, mubigoberedde bulungi nnyo. Mu ssaga eyo Hamisi Kiggundu kigambibwa okuba nti yalina order from above.
wabula okusinzira ku nvuuvuumo ezikyali ezambu wuliriza nti mu kuzimba ku mwala kuno waliwo ddiiru etya abamu ku bakungu aba gavumenti abaali mu bifo ebigambibwa okuba nti bisalawo ku nsonga eno kigambibwa okuba nti bano abakulu balabika baabirimu nti era Hamisi Kiggundu newankubadde ng'oluvannyuma yafuna kye bayita order from above nti bano baakola omulimu munene nnyo okulaba nga omukulu asigaza omwala agende maaso n'okuba ng'aguzimbako kakati wano akalipo kajjirawa kati mbu Hamisi Kiggundu mbu ng'atuuka ddiru emaze okukutuka agenda kuzimba ku mwala afunye clearance kakati mbu oluvannyuma lw'okufuna clearance Hamisi Kiggundu azimbe ku mwala mbu waliwo abantu be yali alina okuwa ebirabo era mbu ng'ababuuza nkuwa ekirabo ki kakati nga buli omu asaba ekirabo kye yayagala edda era wano nkugambe bino bikyali byambu biri unconfirmed naye ate nze nino bikuwa osobola ogenda maaso n'okuba nga naawe otandikiraawo kati mbu Hamisi Kiggundu mu kubuuza abantu mbawe ebirabo ki mbu ng'abamu basaba be basaba era mbu abasinga obungi ku bakungu baasaba mmotoka kakati nekyewuunyisa Anita Amongo yekka abaasaba emmotoka era nga baazifuna okusinziira ku bigambo ebyogerebwa mu katambi k'ogenda okuwulira mbona deputy we Thomas Tayebwa mbona ye yaliko era naye yasaba emmotoka Nabbanja mbona ye yaliko era naye yasaba emmotoka n'abamu ku baminisita mbu nabo baaliko era nabo baasaba bye baasaba era emmotoka bonna mbu baazifuna era mbu kuliko neyafuna emmotoka eyiye yali njeru kuliko neyafuna nga kino kyongera okulaga nti wano wandibaawo akakoloddoli akalippibwa nga kirabika ono yabadde tageti naye nga bonna bandibanga bonna ddiiru bagirimu era kirabika bino byandibanga tebinnaggwa teweewuunya nnyo nga n'abamu ku basajja bannaggagga bayingidde mu nsonga zino nga nabo ekitongole ekya CID kitandise okuba nga kibakyalirako wuliriza mu Europe era njagala emmotoka ya Mongi okukakasa nti emmotoka eyo si nzibe balete seriyo namba yaayo kati omusajja oyo nga aleeta motoka nga abaagala motoka sipiika ng'agamba yagala motoka zino zayagala janaavuga mu kisanja kino ekyobwa sipiika ekiddako ayagala Rolls Royce era ye ne bamutumira Rolls Royce gundi Tayebwa nafuna Lexus gundi ni minister wa Kampala Lexus ya white mugende muzinoonyi Nabbanja naye mmotoka kyofa togabye mmotoka so ebintu byomulaba twabyogera dda bonna baafuna mmotoka eya Misa Kabanda mmotoka ya white Lexus mpya so abantu bano ne babanga esente z'omwara tovola bakugamba nti it is a gift era emmotoka eno bwemala okutuuka nga abantu bamugamba nti emmotoka eno bonoogivuga nga tonagamba jjajja olina ekizibu ky'amaanyi ng'agenda agamba jjajja nti bantonedde emmotoka jjajja ng'amubuuza bakutonedde emmotoka wamaze okudikiraringa by'obugagga bwo ewa IGG naawo n'asirikawo n'asirika n'ebintu bye kati mwe mugenze kugijjayo nga Susan nagyogera dda kubanga esente zaagula emmotoka eyo zaava ku mwala era Mwami Kitandwe gwe baaziggyako era abantu bemmenye buli muntu alina mmotoka so bw'oba onoonya olwanyisa nguzi President Museveni kwata buli muntu abadde mu ofiisi ya gavumenti kubanga buli muntu alina bye bakoze oluvannyuma lw'okujja emiliyoni 8 eza dola ku Mwami Kitandwe bwe bamala okuwa Hamu omwala njagala ensi mutegeere ate nga tusaba ne CDF tukwatire ku Hamu Kiggundu sente ezo ne za money laundering era mbadde mbagamba nti money laundering ali mu parliament sente zonna ze zizimba ki omwala projekiti y'omwala President Museveni golowooza nti wagiwaayo ku bwereere wagiwa abantu bano wammanga wagiwa abadde sipiika Anita Among n'ogiwereza omumyuka we Tayebwa nga kuliko Prime Minister Nabbanja nga kuliko Minister
babiri abya Kampala n'abalala ne bava ku kampani ya Ham ne bagituuma Kiham. Tewali tukibagamba. Kati omwalo ogwo kampuni eyo yaabwe essente zibadde zizimbako ziva mu Parliament. Kati bamala okutwala omwala bajja nga bagenda kuzimba mu maaso ga City Mall. Bwe bamala okuzimba genda ne bakuba n'ebibaati n'abantu ne batandika okukaaba tetulina access ku kizimbe. Jjukira Hamu amaze okuzimba ekijjukizo emabega nga City Mall eyina access emu yokka wano ku mwala nga teyina walala. Hamu najjako generator eya City Mall n'addamu n'akuba ebibaati. Kakati nkugamba ebintu bikyagenda maaso n'okukulukuta era bino birabika bwe binaabanga ddala nsonga ya kulondola wajje bisibuka na wajje biggwera kitwale nti bireka tebinnagwa era bikyagenda maaso n'okubanga ate bitambula naye nga ye Nalongo Anita Amongo ebibye si birungi essaawa yonna wandyekanga ng'olabye ekifaananako bwe kityo era ng'agenze maaso n'okubeera ng'akwatibwa. Kakati emmotoka ezikola omulimu gw'okusiba abakungu zino buli wendi nkusiba naddala ng'oli mukungu eze emmotoka ekika ekyo zikyagenda maaso n'okulabwako mu bifo eby'enjawulo. Anita Amongo downfall ye erabika nga etandise okugenda maaso n'okuba nga ate ehappeninga naye nga bwe nakugambye nja kukuleeteranga emboozi okuva ku mukutu gwa NTV. Guno omukutu gulabika gulina kye gwagaza bannayuganda. NTV yazzeemu n'ekola endala nayo njagala njikuwe. Baasunsudde omwana Solomon Kaweesa n'annyonnyola Anita Amongo amajja ge n'amagenda ge era ebya Anita Amongo njagala byonna biwulize mu katambi kano si kawanvu nnyo. Omono Solomon Kaweesa nga awoomesa Oluganda kawulirize then nze nzije mbeere nga ate nkwongera ogenda mu comment section teekamu obubaka bwo olunaku lwaliro tulusimbudde bwe tukyalina videos nnyingi oba amawulire mangi nnyo ge tuteekeddwa okuba nga tukutuusaako era essaawa yonna ogenda kubeera ng'obifuna naddala ng'omaze okuba nga ogenda mu comment section n'oteekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zetugenda maaso n'okuba nga ate tukuwandiikirako. Kakati njagala kukutegeeza byonna nti bisange mu katambi kano nga bwe nzija ogenda mu maaso n'okuba nga nkutuusaako ebirala. Wuliriza. Wetwayawukanidde olunaku lw'eggulo nga wamma nkulombojjedde bingi ku birowoozebwa okuba nti bye byasuula abadde Sipiika Anita Amongo mu lutuula era we nnakulesse ng'okyabinyenyeza ngobero. Nate ntabye okwongerereza ku ebyo bye yakola nga yeerabidde nti addiza ow'ekiwene n'ebikongo. Ebintu byonna Amongo bye yakola tebyakomanga ku kumulabisa ng'omuntu wabula olukiiko lwonna kumpi baalulabanga ng'ekitagasa gattako gavumenti ya NRM yamuwandako eddusa okutuulayo ate ng'ekulemberwa omusajja azze yeewaana nti enguzi waakugimegguza. Lumu Museveni ng'akyaddeko ebukedde yeeyo yeewuunya enkulaakulana ez'omujjirano muntu we ze yali akoze mu kitundu mbu n'atuuka n'okumubuuza w'omusimbi gy'agujja. So today, when she was taking me around, I interrogated her because I had even forgotten what we had talked before. As she was taking me around, I talked to her. I said, "Where did you get the money to do this?" Waliwo abalumiriza nti ku mikolo mingi President kwabadde oba n'akiikirirwa Amongo kumpi abadde ng'avuganya naye mu kuwaayo ensimbi ng'omukulu w'atodde abiri yasobola okutonawo ataano. Okugeza mu 2024 bwe yeeyama akawumbi ka siringi okuzimba ekifo awajjanjabirwa kookolo ku ddwaliro Ensambya, mukama we yali aweerezaayo obukadde bw'ezaakuna 50 era kyamutwalira emyaka emirala 2 okutuuka mu February w'omwaka guno ne Museveni naye okweyama okuwaayo obuwumbi 3. Kirabika nga Paalamenti eno weetuukidde okuggalawo oluggi ng'abamu ku bagirimu bagyeekokkola kubanga omwaka oguwedde omukulembeze bwe yali ayogerako eri eggwanga ku kisaawe Kololo yakikoonako nga bw'akimanyi nti ababaka bangi babbi ba Lulango era waliwo abaakomawo mu Paalamenti nga baagala okumanya omukulu be yabadde ayogerako. In the streets we are moving, they are calling us corrupt. On this same parliament, we requested you yourself and Speaker Right Honorable Anita Amongo that there is exhibition of parliament going on issues of corruption. Give us
space on the order paper to have this matter debated. It is 2 months down the road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? Omubaka Alion Odria yakalira mu sipiika ng'amubuuza ekibaganya okulwanyisa enguzi na lwaki akkiriza baswaliswala obwenkanidde awo. You, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Where are you taking this country? Today, this country is under panic. Today, they have deployed the army basically because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Kyokka mu bigambo bye Among abadde ng'alaga nti enguzi naye yamutuuka dda era olumu yakinoganya nti enguzi lwe buli kyanga eweddewo mu ggwanga lino enkulaakulana egenda kutinta bw'atyo ne yeeyama nga ye ne paalamenti bwe bagenda okuyambako buli ali mu lutalo luno. Nkulayirira nti bungi ku bubaka obwamwanukulwa abamugoberera bw'aba ddala yabusoma alifa tabwerabidde. Kambi nyumye nga bwe mbigattika ate kubanga ono yeetemerako ettaka omwaka oguwedde bwe yagoba bannamawulire b'omukutu gwa NMG mu paalamenti nga ne NTV gy'olaba ssebo teyagitaliza. Buli muntu yeewuunya amaanyi g'omukazi ono okutuuka okuggalira wabweru eriiso n'amatu g'abannansi bakimanyi obulungi nti bonna tebakiika mu paalamenti. Press freedom is so critical and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have the right to say so. Can the minister responsible for information tell us if there is a crime that the national media group has committed for all of us and for the country to know? Because when you are stopped from covering the president, now Parliament follows, we don't know whether there will be a declaration to have that media institution closed. Bingi ku bibadde bigenda maaso mu paalamenti bye tusubiddwa nga n'ebitonotono bye tubadde tugwako kuba kutetenkanya nnyo ng'abantu abamu baatuuka n'okulowooza nti kino kyakolebwa kuzibira bulabbayo obugenda maaso mu ndeeyo era ng'abalabi ababa baagala okumanya ababaka be baasindika bye babateeseza bafiiriddwa bya nsusso nga kati ebyatuuse ku Among babigereesezaako olugero lw'okalya ddaka ddadda. And I want to assure members, no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. Solomon Kawesa, NTV. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.